There was a lot. Rema nenyini makagani naye omukyalo oyo agezezaako nnyo okulaba nti omwana oyo amukangavula ng'omuzadde n'asibako naye paka n'ekiseera kino omwana n'asigala ng'akyamujja. Yes. TV Mundavi. C'est un mal okukwatira ku buuti anti banyasamye
All of you, God. Ndenge yeye. Atuneno na soko leke. Wewe bimba. Wewe bimba. Vai, seka mveyo. Mveyo. Atichemukola. Ozi. Abasirikale balameddwa okukwata omutemu ali munju balikuba abantu bagala kubata busi lwaki omutemu abalamye ali munju asa omuntu epoliisi enezobi ete omuntu ali muntu ngaze base naye tumutegako Bato omuntu oyo kwanza bamumalirize Tewali kwemunenya
ko baba muti bali mwezi I find it down there. Baddewo abantu bavudde wabweru abavubuka abenywesa ebiragala bano ne bagenda munda ne bayingira nga waliwo owegundi ayagala kufuluma wabweru ono wa tipa afulumya tipa ne bamusalaako nga we boogera we bamusazeeko kyebasazeewo batandise okumwataakinga ne bamukwata we bamukutte ne bamukuba katono omukazi wa muganda wange wavuddeyo nagamba ati ate ono mukubira ki muganda wange lwavuddeyo nagamba ono mukubira ki basi ne bagwa ku musajja muganda wange ne bakuba n'ababadde mubona ne bakuba mulamu wange ne bamukuba ye bamutiddewo era wentuse ku scene nkomyewo wano nengenda ku polisi neva ku polisi netwala muganda wange mu ddwaliro era nenkomawo saawa entuli mu kisenyisero awali amaka g'abantu abazizza omusango abateeberezebwa nti nga bwe bamaze okukola omulimu gwabwe badduse abatujja abo badduse ne bajja ne bayingira mu nyumba era n'essaawa eno bali mu nyumba bali kubakunula mu nyumba abadde basola wano yes wano maka gaabwe ono okuva mu ntandikwa y'ebikolobero bye abadde mwana wa bikolobero ebibi ebikyamu nga batugamba nti omwana oyo ye alina eggumba limu mu mukono guno
kati bwakuba omuntu ye atabusi kale ebikolobero bingi byagenze ng'akola bamukwata batwalako ku poliisi era akomawo webatu okutuusa nakakano bwe tutuuse ku mbeera efaanana bweti ey'okutta omuntu alive omuntu ali innocent naafa bambi tukivumirira kibadde kikolwa kibi nnyo era tetukyagala tukubiriza abazadde bagambeko ku baana bakyuse mu mbeera ey'okuba nga babeera abantu balungi bakola emirimu kubanga bakuze abakyali bagende mu masomero basome. Omuvubuka ono wa mu kitundu kyaffe amanya ayitibwa Yusufu Nenge erinnya erimanyiddwa erikola esente bamuyita 50 lyerikola sente erimanyiddwa mu community bamuyita 50. Tundu si balungi fayiro zaabwe nyingi bakuba abantu bakola ki banyaga amasimu bwe bawangala mu kitundu kyaffe n'ekikulu nti ekibeerawo tebaba abantu babagoberera bwe mubakwata ne batuuse eri ono complainant tagoberera kati poliisi nemukola ki nemuleka naye kati ng'oyo yakava mu komera ennaku ezitabadde zawala era nabanga ebadde asaavinzeyo sentence ey'emyezi nga 6 era kati kubanga ageyininga ate n'adda mu muze gwe gumu n'aleetera ab'effamire obuzibu obufaanana bwe buti. Tubadde awo nga tuli ku parking yard waliwo kasoma waffe yaze ng'ayagala kutwala motoka ye ku ssaawa nga 12 kati abaana n'asanga abaana bali kulwanira ku street ne baagala okulwana naye asukali waffe n'afuluma okutaasa gundi asukali waffe n'afuluma okutaasa kasoma we nawo ne bagaginga up against our asukali olutalo ne lutandikirawo omukyalo we yalabye nga bali kuba bbaawe naye n'ajja mu lutalo we bamukubidde ejinja mu kifuba n'agenda mpolampola n'abeera unconsciousness ne kumutwala mu ddwaliro wali nafa bibaddewo ebityo. Wano tubadde eri ku Tobin banyini mulambo bagundi abazadde b'omulambo ne bagamba tutwale eri omuntu eyase gundi ne baleeta wano omulambo kwe kusangawo bano abagundi kwe kusangawo abamuuse nga baze edda bali wano bekwesi asula wano alweromu zino ennyumba zaabwe abatuze baagala muta naye ajewa akubye abantu batu yakana abantu omwana oyo abonyabonye nnyo abantu buli kintu ekibeerawo wadde agenda wa akoma kukuba wadde kiro abeera n'ejjambya babeera n'ebiso bajjako abantu amasimu okugambako ng'akuba bukubi nga buli ogambako juzi yakuba omusirikale owawa w'omusupermarket owulidde n'amukuba luli n'akuba omulala owulidde kati mbadde yadduka talabika kati ate okulabika bw'ati n'ataki n'agenda okutta omuntu owulidde era ng'abatuuze bakaaba omwana gamu kyakola omwana oyo nga takola ki bamutwala ku poliisi bamugjayo batwala ku poliisi bamugjayo toba tugambye bazaali gavumenti etuyambe batumuwe tumute kubanga omwana oyo yayonona ensi yagamba bati gavumenti embi bati gavumenti batama naye tulekerefu abatuuze fenyini tumale okumuta olidde naafe tumute ukiwulira tetwagala akoleki agende era anagenda anakomawo ate omulala owulidde kale tusaba batumulekere tumute owulidde abanasigala balabireko. Nze ndi mutuuze w'ekitundu kino kyonna mu Northern Division. Omwana oyo agenze ng'akola bikolobero n'omwezi ogwawedde yakubye omusajja omu ng'alina ekiso n'amugyako n'essimu ya taaki. Kyokubiri abadde nga yeeyita ye kamandi w'abaabi bonna nga nze ali kubogera mu kitundu ky'ekisenseero mu Northern Division Namakwekwe Ward. Ntegereete omwana oyo alina ekikosi kingi nnyo ky'abaabi. Juzi yaleese wano omuntu n'epikipiki bifo ky'okuggyayo balansi ali kwagala muddize n'amukuba n'amubonyabonyera wano nga tewali mukadde we kyayinza okuyimuka n'agamba ati lwaki okosa abantu ba kitundu nga nze asigazeyo okukomerekerezeyo amanya gange bapita safiiki zaaza naye nga kwegakesa kuti twagale tumukola mu justice
oyo muntu afulumeja zibempanze danko chairman ku Soroti stage ku Kikindu market wano. Omusajja oyo omuvubuka tubadde tubeera naye ku zi video hall naye ng'empisa zaseera atera kunyumya ku mpisa za kukuba abawala. We bamukyawa ng'oba balaavu ebaddewo alwana ayogera mboozi za kuba nti nsukumya ejinja nkubye amayinja nkola kiyo namukubye emboozi gyaleeta mu bavubuka nakubye gundi ze emboozi zanyumya. Kale sigadde nga danko chairman ku spear moto wano Kikindu market. Leero tufunye ekikangabwa mu kitundu kino ekya Northern State Division ku Kampala Road. Ekigambibwa nti abavubuka babiri babadde balwanagana ne bayingira mu parking yard ey'omuntu. Kati omukumi wa parking yard eyo n'abagamba wano temulwanirawo bakyuse ne bava mu kulwanagana ne badda mu kubo oyo omusirikale oyo akuma parking yard. Kati mukyala wa abadde awo n'ajja ayambeko omwami ye gwe bakubye ejinja era n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Naye nga security tuvumirira ebikolwa bino eby'okutwalira amateeka mu ngalo. Okutwalira amateeka mu ngalo kibi nnyo kuba kikosa community, kikosa abantu nga eggwanga tukivumirira. Ekyokubiri twagala kuvumirira abavubuka baffe kuba information gye tulina bano abavubuka abasoona omuwala banywa enjaga, banywa envi z'abantu, banywa amagumba g'abafu, bavubuka babi nnyo. So tuvumirira abavubuka abakozesa ebidagaladagala, muve ku bidagaladagala, muve ku njaye, muve ku magumba g'abantu, muve ku nvi, muve ku enchwiri, mubiveeko musobole okubeera nomu. Kubanga kati ekituuse wano olaba singa security kuba nti tutuuse mangu singa gana amaka gonna gali ku ttaka. Kati amaka gano gabeeramu bapangisa, abapangisa tebalina musango gwona naye kati bafiiriddwa nabo ebintu mu mbeera eno esasa geeriwo. Ekyokubiri, His Excellency the President of Uganda asobodde okukuuma eggwanga eno wetwogerera omubbi omu avuddemu omusi omu era security esobodde okumuwonya ngowe tuli nti security tukuuma abantu n'ebintu byabwe. Naye kati mulimu omulalo gwe bali kugamba nti ye komanda mwennyini ase mwennyini tumwegeyiridde njogedde tugezezaako kumugamba avueyo adde mu mikono za poliisi alemye. Kati nga enkola yokka eriwo kubeera nga bamunoonya mu nnyumba omwayingidde kuba asazi siiringi n'ayingira waggulu eyo naye bakyamuyiiga. Naye ffe tugamba abatuuze babeere kaamu bwe tubanga avuddeyo tumuteeke mu mbuga z'amateeka kooti egende mulamule. Ekisemberayo ddala Mbale eno nga Mbale City security egezezaawo okukola omulimu gwayo naye abantu balina okumanya nti nabo balina okubeera ne security ku bulamu bwabwe. Security poliisi yaffe n'ebitongole ebirala tebisobola okukuuma buli muntu mu maka ge. Tusaba obutabanguko mu maka bantu babulwanyise ng'abantu. Ekyokubiri kyenjagala omanye ekisembayo kyenjagala okusaba nti nsaba nti abantu fwena tubeere ne neighborhood watch okutegeera muliranwa wakola ki. Abazadde mulina omukono munene nnyo okuleeta obutabanguko buno wetuliko. Abazadde tubasaba mutuule n'abaana bammwe mwogere nabo abaana bammwe bave mu bintu bino ebyebakola ebimenya amateeka. Abazadde akaliro kali ludda lwammwe mwe abatafuddeeyo nnyo okwogera n'abaana. Abaana abavubuka bawulirize abazadde so that tulwanise obumenyi w'amateeka buno. Nga security okubeera nga ekibi tekijjaawo kibi nga tusobola kukkiriza ate madde endala eyingire kubanga tuba tulina okutwala omuntu ono mu mateeka kooti eramule. Wano kooti yesalawo abatuuze banditwebaziiza olw'okuba nti tusobodde okubeera nga amateeka gakola kuba singa amateeka gabadde tegakoze singa wano emirambo mingi. Njagala kubakubira omulanga abatuuze b'ekitundu kino babeere kaamu. N'ekirala abaana bali kukola ebintu bino yababazaala bwenyini abo yababasitula mu mbuto zaabwe ne babazaala bongere okwogera nabo kubanga ffe security tujja kukola ogwaffe okubakwata. Ekisemberayo ddala teri security gye tusobola kuteekera buli muntu mu nnyumba ye.
for security tuwa general bantu bonna kati nga okufa kuno okubaddewo nnyo ne tujja ntutaasako bye mulaba ebisigaddewo singa tebatukubidde mangu singa zino ennyumba zonna ziri ki ne question is ennyumba eno yeesa omuntu oba yazimba ennyumba eno yaasa omuntu bano babadde bapangisa opangisa nabo nga bali innocent nga tebalina kye bamanyi olw'ensonga eyo ng'ofiisi ya pulezidenti tusigala nga tusaba abantu babeere kaamu bakakane wano tetugenda kuvaawo kubanga tumanyi abantu bakyalina obusungu tugenda kusigala wano nga tuleseewo security era omuntu teyeetantala kujja wano nti ajja kuluutinga omuntu teyeetantala kujja wano nti ali kujja kukozesa omukisa guno kubanga ababbi twagala okusiima abantu empowerment y'abantu gye tubawa yetusoboseza okulaba nga tufuna information mangu eri emabega gy'abavuka bano abagambibwa okubeera emabega y'ettemu ly'omukyalo ono so tusobodde okukwata babiri kati tubalina mu custody bagambibwa okubeera emabega y'ettemu ly'omukyalo ono era nkakasa nti tubakutte tuli nabo mu kaduukulu kaffe wano mu Kibuga Mbale ng'okunoonyereza kugenda mu maaso. Information about the killing of this lady, the details shall be established later, but I'm told there were 3 wrong people behind this. The 2, including the one that have just been rescued from this facility here, is suspected to be one of the prime suspects behind this murder. So as a police, I can confirm that we are investigating the whole issue and we want to also to ask the public to remain calm, because it is not all about the father or a guardian behind this omission of the crime. It is an individual responsibility. So if it is the son, you don't go in for the facility of that guardian or parent to destroy. So how many? 2. We have arrested 2 in line with this crime, but according to our information, that it is a racket. So far we have managed to pick the 2 and they are with us in our custody as the investigations are ongoing. The holding charge now is murder, is what we have preferred on these 2 people, including the one that we have just rescued here from the bitter or locals who wanted to reach them. But we are saying when the crime is committed, let us allow the due process to be followed instead of deciding to take the laws into people's hands.